Omukulu Fred Lumbuye si birungi n'akamu era ng'ensonga ze zikutte wansi ne waggulu era nga kyaddiridde Fred Lumbuye okuvayo anabeera nga temunanga alangirira nti abakulu mu ggwanga lyattu Uganda bali mu kubeera nga tebamuyigga era ng'ono yayongerezaako n'agamba nti abamazidde okubeera nga temunange bafuna location wabadde nga yeekwese for all along era nga ono yayongerezaako n'ategeeza nti munange gavumenti ya Uganda yasudde okubeera nga temunange yeegatta ne gavumenti ya Turkey era nga mbu bali mu kubeera nga tebakola enteekateeka omukulu ono babeere nga temunange bamukumya mu ggwanga lyattu Uganda ayongere okubeera nga awere nemba n'ensonga ez'enjawulo ono yagambye nti yeetagayo kasente era nga yandiyagadde omuntu yenna asobola okubeera nga ayimirira mu nsonga zino abeere nga tamukwatizaako agende either mu ggwanga ly'e Canada oba mu America oba mu nsi endala naye nga yandiyagadde okubeera nga tafuluma eggwanga ly'e Turkey. Ensonga zizikutte wansi waggulu era nga waliwo abazungu bavudde ne babeera nga omukulu ono bamulumbagana ne bamujjukiza akasente kali ke bamuwandooza gwali mwaka gwa 2022 awo 2023 era ng'omukulu ono Fred Lumbuye yakola ekintu kyekimu era ne babeera nga temunange bamusondera akasente akolera ddala emitwalo gya $7 n'ekitundu bweddu era ng'ono yali abasuubiza nti agenda kubeera nga atakola kyonna kyonna ekisoboka abeere nga atafuluma eggwanga ly'e Turkey abeere nga agenda mu ggwanga ly'e Netherland. Kakati no baagala omukulu ono akwatibwe ayongere okubeera nga annyonnyola wajje esobola okubeera nga ateeka ssente zino sako n'okubeera nga awa abantu accountability otherwise okubeera nga takabirira abantu abeere nga abivaako ngenda kubeera nga kuteerawo ensonga ezo tongere okubeera nga tumanya biki of course bino kubeera nga bigenda mu maaso side ze ogenda wansi awo obeera nga otuwa endowooza ekusizira ensonga nga bwogenda okubeera nga oziwulira bino bakuggyeyo ngenda kwongerezako n'ensonga endala nnyingi nnyo eziri okubeera nga tezitambula mu ggwanga ly'e Uganda tulo tuzikalira video ntirako ekigalo sharingirako abala shakashafu musomo wa dowa alinye okubeera nga takolako gwena wena ayina ensonga eziteganya okubeera nga tezitera gy'okukolako nkozesa amaanyi ag'eddwa okuva mu Quran katusimbule n'ensonga zino eza Fred Lumbuye ki ekiri wakadde kano tivaavu. Good evening, Uganda. So I want to talk about Fred Lumbuye. He is the Ugandan activist who is currently in Turkey. Now, I received several messages after I posted that I said that he needed help, which in fact, he does need help, but it isn't what you think. So I've determined also with other people that I've talked to today and over the last couple of days is that Fred Lumbuye is not in need of assistance and that he's in danger because there's no extradition treaty between Turkey and Uganda that says he'll be expelled. No, there isn't. And he is not under any arrest. He's not under any house arrest. He's not arrested, period, within the country of Turkey or any other government official within Turkey. He is not. He's not a wanted man except with General Mahuzi, and that's it. He is a law-abiding citizen in Turkey because if he was not, he would have already been in jail and he would have been arrested and it would have been on the news. And so he is not wanted by any government official in Turkey. As I said, he's only wanted by General Mahuzi because he deems him a nuisance. Anybody who talks about the government of Uganda at this point is a nuisance, including myself and even someone like Dr. Nico. It's because that's all we talk about is Uganda politics and activism and Bobby Wine, and that's it. Fred Lumbuye has done nothing wrong in Turkey. As I said, otherwise he would be arrested. Now I want to tell you who you should really be concerned about. Nazawa Agathar. You probably don't recognize that name. But that is Blue Tick, and she has spent 47 days missing. Yes, 47 days since Blue Tick from the National Unity Platform has been missing. Eddie Mutwa, who was Bobby Wine's bodyguard, he's still in jail. And then there's Kezia Basij, who spent his 70th birthday this past April in jail. And we are supposed to worry about Fred Lumbuye, who's perfectly fine, he's perfectly well in Turkey. And those are just 3 individuals from the National Unity Platform. And there have been hundreds others who've either been detained, still incarcerated, or missing. Or someone like Irene Nakabuka, who died. She was not even part of the National Unity Platform. She was just a supporter of Bobby Wine who had a tattoo. She was kidnapped
and tortured. And by the time they released her, she had succumbed to her injuries. They injected her with poison and she died. And so Fred Lambay is perfectly fine. He's okay. He's healthy. But what he may be lacking is funds. That's right. I said what I said. Funds. So if he is lacking funds, he should be more transparent and say, I need help because I don't have any funds. But he's perfectly okay. Now, someone can say, why do you question this? Because he's making it sound and people are concerned about him. I've been getting messages that he is in danger. And if he was in danger, he should just say so instead of spinning this around. But he's not in danger. He's perfectly okay. He's still posting and making videos. So he's obviously not in danger. Not at all. As I said, I think he's just lacking funds. And that's okay to say, I need help. It's perfectly okay. But it is not okay to say that I'm in danger when you're not. You're still making videos. You're still on social media. So you're not in any threat. As I said, unless you've been arrested by the Turkish police, you've been wanted because you've done something wrong. That's a different matter. But at this moment, Fred Lambay is perfectly okay. He's fine. Yes, General Muhoozi does want him deported, returned back to Uganda, but that's not going to happen because he needs to have done something wrong in Turkey, and so far he has not. And so General Muhoozi won't get his wish at all. Now, that's what I have for today. You can say what you want, but at the end of the day, that's just my opinion, and that's what I believe. He's not in danger. And so unless he comes out here and says that he can challenge me on this, but that's okay. That's what this platform is for. So with that, good afternoon, Uganda. All Ugandans need to come and join the Badjo University. In politics, there is no permanent enemy. In politics, is changing your body, but it was embera yembi. In politics, sikuorganize empara na Museveni, empara na Bobi Wine. Have you changed the society? Which impact jogase ku society yo? Impact ki jogata ku society? Omuvubuka ono alaba Sanyuka TV leero n'ali ku Busoga leero radio. Avuda ata mu bwavu obumuluma. Politician jatasobola kugamba. Gwayagala enkyukakyuka ogenda gireeta otya? Era enkyukakyuka baani bannyiniyo. Kati nze omuntu eyasubwa nga nti enkyukakyuka yaffe ffenna. Ab'NRM banyigirizibwa, abanupu banyigirizibwa, ab'FDC banyigirizibwa. Naye wa FDC ajagamba nti ffeffe banyigirizibwa. N'atamanya nti ate ab'NRM bali mu busibe nti tulina okubanonola. Nti you have to come and liberate NRM people balaga nti kino kyemukola kikyamu. Kati enguzi yennyini tugenda kugenda twogerawo kwa Anita Amongi. Tugenda kugenda twogere ku deep politics Amongo. Kati enguzi yennyini kikabeera akaboni akayina okukyayisa NRM. Mbitiriveera bajja bajerwanyisiza bokka. Otegedde bulungi kugamba. Okay. Kati kyekyo kyejagala muyige. Bulira musa ku bantu. Abayigiriza abaffe. Abasanyuka TV weekend twali tukomyewo leero. Program yali atalina data va ku TikTok. Atalina maanyi toyogera. Tugeragenda mu entertainment. Tugendeko mu politics. Abali ku radio munywere. Professor buli kimu akiina. Ono waliwo abuuza professor oye can I find full video after the show. Noza abansi kwamba birecordinga ku YouTube. Toina uliza gisanga wala repeat bajijjayo wano. Professor twasemba okwida wano nga ndiniwe nga kuna olwokubiri wali okulayira. Mama afuse natete mulaba kwa ali haina. Kuba mukulayira wona tubone ikeku paka olina kolwalero. Sebo neno kutegeza nti au unaona wabaire oluta lwa saha ni palaso ngali dugemye ruti. Okwali wajja. Oluta lwa saha ne palaso lagwamu amaanyi. Ngawe buye yabaya sani motoka. Simanyi. Naye oluta lwa saha ne palaso teruyina makulu. Nakugamba saha ne palaso ba Luganda kati bana Uganda bayina ebizibu ebibaluma okusinga abantu kubanga bonna abantu bakulu. Saha musajja mukulu. Palaso musajja mukulu. Saha kamilioni ya mukuza. Palaso muganda wa saha. Ebyo bikyalina makulu. Era nagamba nti omuntu anaddamu okulumba munne yagenda okuba omubi. Ani yalumba kulu. Simanyi.
kwa nalabye Palaso akola video ngagamba talumba ngakusa bwe yakobye analaba Saha akola video ngagamba silumba ngaku Palaso nze Bajjo personally Bajjo events sina bwe nyiza kusalira musango kuba bonna mikwano gyange Saha mutabanyi wange Palaso mukwano gwange Gravity ne Bebe Kulu byannema okusala kubanga kati egwa Gravity ne Bebe Kulu gwannema kwa Bebe Kulu mukwano gwange nnyo Saha mukwano gwange ogwa Gravity ne Bebe gwannema ogwa Saha ne Palaso kubanga njagala leka mbagoyo ka message Saha ne Palaso mugende mu studio mukole music battle kuba mwene gwanga libeetaaga mwena muli bayimbi balungi mwena muli mwina DNA ya Chameleon mwena we product of Leon Island please be brother than sisters ne bakayanya tebiri mu makulu kata basitudde ku lutalo lw'abasajja abakulu kubonana atalina family kubonana atalina bizibu kubonana atalina kigendererwa katunaddamu ebyo byakito ebyo ebintu bikuumidde eggwanga emabega okulwana gwe buli muyimbi alwana okulwana tekulina makulu kolisanga omuntu l'omukuba oluyi it will be the end of you kolisanga neno naddameji y'omuntu it will be the end of the okulwana tekulina makulu byaggwako bikadde kati public eraba omuntu alwana nga public nuisance edda soboka bwokuba omuntu kyalinga kyakabi ovimba edda nga bwovimba naye kakati bakubisa bato zadda mu bwongo nojja wano ku TV ng'oyogera nonsense instead muntu ayinza kugoberera abantu baagala reasoning ne time y'okwogera ebyekisiru bino by'okuwemula byaggwako kati eggwanga lirimu kati bayita evolution when the world is evolving tosobola kweta ati primitive action is when the world is evolving fellow man that is primitive okukosanga musajja muno n'omukuba that is being primitive kati bano abayimbi abakyalimu eyo old saga bagiyita analog bwensanga Saha ne mukuba bwensanga Palaso ne mukuba that is rubbish ne public ekulabanga nikompumpu otegera tali muntu alwana njagala mumulabye ku bayimbi abazze mu kalakita y'okulwana bonna baagwa kubanga nagamba dayosome batupaka Shakulu ba Notorious B.I.G Besikoba abaleta obubanda munsi bamala bubi kakati gwe tosobola kugamba nti guno omulembe mencho ono mu Mexico tali muntu akola ganga sitanaba nga wakabi omuntu agenda okuwa kati Gravity okiraba Gravity tekirwana nekiba kirandoza kigula abantu nekisinkola ki ne Gravity kimukumidde ku map talwana kankubulya mu Uganda erina abayimbi abali talented mu Uganda teri asinga Gravity kukuba stage nkiddamu n'omuzimu gwa Gravity guli kuba stage Gravity kikuba show a show without Gravity is like a full figure without a nika ati tekiriyo kati njogedde ki muntu bikompe yali getuboneka ati gwe kuba makafananyi bosanze full figure without a nika which type of shape can you find kati Gravity a show without Gravity abana bakalukira ku masomo ati bagamba a show without Saha is like, not a music show a show without Palaso you lack that vibe. It's like sauce without salt. Kakati bona they are good people. Tuina abayimbi Palaso, Saha, Chameleon, Kenzo oyo boto bateka mu kivulo batokoze. Bokwata kivulo nokwata Saha, Palaso, Gravity, Kenzo, David Lutalo, ekivulo kyo kigenda kuvaayo. Wow. Ontegera bulungi nkugamba. Naye shit ali Saha wakawo his performance his corporate music Palaso aine nyimbe ezinyuma twazi ku baluli n'oziraba Gravity ye kabaka Gravity abanga bayiyemu enjuki stage kijanjo nani manyi kirogo ne kyagamba si kirogo ate mutanywa njaga Gravity aina energy mutanywa na mwenge ako sasoda na ma naye kiki nga gwanyagala okwata Gravity kiteke kusola yakulya nakulabya omukiya naye bwe kujja ku stage gufuga stage n'olowooza banga matanywa njaga tana mwenge nekatamanya good vibe enajija wamanya gaja wa Gravity I'll just natural like that ati abayimbi bonna basobola okuyiwa Gravity kujja kugalira show kitufu ekyo kimanyi bwe kiri Saha yagala ko good life nkiddamu Saha yagala ko good life wa ne eruwero show yali yange Saha najja nagala Moze Radio ne gundi tozanyisanga Saha ni wizo Chameleon yagala bakezi yagala bayimbi bo tozanyisanga Chameleon nze sisobola kukola kivulo nga Bajjo nesikubira Kenzo nesikubira Saha nesikubira Lutalo nesikubira Gravity nesikubira Chameleon awo mbasikoze kivulo njakwira muli otegeka njakutegeka yo mbasa ndi mukutura ne kivulo ky'ejjinja ekyo njakikola actually njakubuukinga n'abayimbi era abayimbi njabakozesa actually line up y'ejjinja mu ekyo bagiyita batya era ekivulo kyenjagala okukola nina okubaako ne Gravity Lutalo Saha Palaso
Kenzo ani asoka omwine kusana ate yefshe bagenda okunyuma atuba tuza Uganda music ku ntiko abayimbi b'amaanyi ejaba wano midinde wa njaga jajiteka wano mujinja kankandabe njaga nkole sobwete mu go musanvu tuli mu gwakutano kanji planning enjirange bulungi guno omwezi ogomuna no ina namatovu ogomuna ndayiri namatovu nika kati ngamba njakola manyi jinje banjagala nnyo bwetegeke ebintu bikola ki kati mbadde nga beba abayimbi abalina okuza Uganda music ki kati bakola kya busiro kubanga balwana. There is no need gravity okuvuma Bebe Cool. Okay. Bebe Cool, king of reggae, king of talent, king of sweet voices. Bobby Wine, king of creativity. Bobby. Hey. Bobby Wine nagamba is a rate hamani basudde. Ayi. Bobby Wine ewo banga atunde butunuzi wote. Tola bakasati kange kano. Asoka kuba moli imba ne lunyuma. Ate kanumi. Kanyumi. Ate bangambi njo sasa ate kasijamba la ngamu. Niko terrifying. Ochegede bulungi. Jaba bayimbi tebeta gakola ki? Bitebeta gakola ki? Imbi tebeta gakola ki? Kubanga kubona benji kwete kuli ata ina talent. Balina atale. Waliwo abayimbi nga bajja na propaganda. Waliwo abayimbi nga bajja na TikTok. Bigambo. Ukatine Parasa ina talent. Saha ina talent. Gravity china talent. Kenza amanyo kuyimba. Ani umula Chameleone katata wawe mu music. Waliwo mulala wawe lutalo ate umanyi lutalo bwokwata lutalo ne sahabo betagamu ekivulu. Nze njagala music battle njagala kogana lutalo ne sahamba kole mu battle. Lutalo talino ngamba talent njagikola ku Serena. Lutalo ne sahamba njagala mu okulaba kubanga that is the origin of Uganda true talent. Kwata talent ya lutalo jikole ne lutalo ne sahamba bakwate nga bali babiri ku stage. Omuntu omulala je onyuma mu battle Paraso ne sahoyo. Paraso ne sako akwandi wano mukawosa hasinga Paraso ayo niyo namukisende mbadde nera kina kijaya kiri kijine nyimba kati music anyuma Paraso lutalo saha lutalo Kenzo bato Kenzo yatia bato lutalo Kenzo atia lutalo lwaji sabi ayero adi Kenzo ya Ghana kada kasajja Kenzo ina hit na kali kamkuba ali akasajja kali akampi kayimba akasajja kayimba sana amakanda amuntu asobola kakwatamu saha bakwata bayikulo asobola saha libayimba kanongo kamugamba inanyini luyimba saha bayimba lego gamba king of reggae kati saha banga lutana and saha both of them are versatile bokoba both total of them both are versatile kati ate ngambe dem kati both of them ati both of them luzungu jeruli versatile otegera bali versatile kati conclusive entertainment gundi tugenda jitereza ngenda jikwata muko ngenda kulanga mala wentale mbadde busy ndi mu bitako kati entertainment etu ino jitereza kubanga nze nakowa beef tezina makulu okuwa walana okukugana abantu okukulakulana abayimbi betaga okubanga bakati abantu manyi kati nafuna mu kunyate kanafuna omuntu bobanga oli mu kukola investment ne olaba nga okulwana kwa kisiru investment ebina makulu ndi mu kusoma ndi mu kuinvestinga school fees zituuse ate zile mboli yakubye mu nekifaananyi ndi mu kusoma tekugwayo nagenda ku university ky'abaana abatoni ngali mu primary tosobola kukopa yo wadde bampuma bajisako Bebe Cool enkofira nanyiga bankobera alasa maila jagenda ku mubu situlinga bali mu primary school baba kumaini ndi baba idi mzolo okopa baba idi Sinasi kutia kusola mu public ito bakati bwe bifira majagada oyo feri okusoma kwakola singana bivu na duka muda basi kana kumaino ni Bebe Cool mama buli omba mukuma ne mubusi ekumanyo na yekisusa kali tumalize sana tugenda ku bintu ebigase gwanga nenda tubite ku ya pulpesije Paul Cafe speed tetujja genda nyaka tugende ku bintu ebigase gwanga byalwa Brian wakona maina gange kali ni Professor Alfonso Bajo jingo kwa ali akutumida kwa lero tumaze Palaso saha nikwenda tuwe kwa Anita Amongo omuchala Anita Amongo Amongi undi katona ngenda kongera wompola njagala mukwate kitabo ne pen musome Professor asomesa tumaze wiki na muchanga sijanga ko wano is heading ama uliegona front page Anita bana Uganda parliament ina babaka bitano abiri
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.